mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olunaku leero nze nammwe abalina ekizibu ky'okubeera nga muwunya akamwa. Ekyamazima mulimu omuntu abeera nga muyonjo bulungi ng'asenya bulungi naye n'asigala ng'awunya akamwa ng'olina akaswa kakuvaamu ako kowulira nga si kalungi. Njagadde nkulaga cloves ezo zigenda kuyamba bulungi nnyo ku kizibu ekyo. Cloves zino ogenda zigatta ne katunkuma bibigenda okuyamba ku kizibu ekyo eky'okuwunya akamwa. Emirundi gy'oteekeddwa okusenya amannyo gyandibadde mirundi ebiri, emikulu gyandibadde ebiri. Ku makya n'obeera ng'osenya bulungi nnyo n'ogenda ku mulimo ng'ogenda kwebaka. Ogwo nagwo mukulu nnyo okubeera ng'osenya amannyo ng'ogenda kwebaka. Amannyo beera ng'ogasenya emirundi ebiri ku makya ne wano ng'ogenda kwebaka osobole okuggyamu emmere eyo eyasiibyemu gy'osiibye olya. Kijja kuba kikuyamba bulungi nnyo. Okusookera ddala cloves zino ng'obadde otawanyizibwa amannyo gakuluma gakunyenyeera tosobola kunywa binnyogoga nnyo, tunuulira cloves zino. Cloves zino ozikola otya? Ziteeke mu mazzi bulungi. Funa cloves nga ziwerako, teeka amazzi mu kacupa. Kwata cloves ezo ziteeke mu kacupa ako mw'otadde amazzi. Teekamu nga ziwerako, zireke zisulewo, zisiibewo kwegamba zimalemu ennaku 2 nga ziri omwo mu mazzi ago. Beera ng'osengejja amazzi ago bulungi g'obadde otaddemu cloves. Bw'omala okugasengejja buli lunaku beera ng'osennyesa amazzi ago g'oggye mu cloves, beera ng'ogasennyesa buli lunaku. Ogenda kutereera bulungi nnyo. Cloves ezo nnungi nnyo mu kujjanjaba amannyo. Era eddagala lyemukozesa lyetuyita erya abo bye bateekamu ne cloves zino baziteekeramu ddala bulungi nnyo. N'olwekyo cloves zijja kuyamba ku nsonga ey'amannyo okubeera nga gakuluma oba gakunyenyeera gasanyalala. Tunuulira nnyo cloves ezo. Ekirala kye njogeddeko eky'okuwunya akamwa, funa cloves ezo era ozikolenga bwe nkugambye. Ziteeke mu kacupa, teekamu amazzi, zitereke okumala ennaku 2. Zijjeeyo, leeta obutula bwa katunkuma obwo bunyigirenyigire mu mazzi ago g'otaddemu cloves. Bw'omala omunyigiramu katunkuma beera ng'obisengejja bulungi, bisengejje. Bw'omala obisengejja beera ng'era obeera osennyesa amazzi ago. Sennyesa amazzi ago gokka g'oba osennyesa, akamwa kajja kutereera bulungi nnyo, tekagenda kuddamu kuwunya. Cloves ezo bw'ozigatta ne katunkuma nnungi nnyo, gijjanjaba ekizibu ekyo eky'okuwunya akamwa. Ate era osobola n'okuzisuzaako mu mazzi nga mafumbe bulungi naye nga gawoze. Zisuzeemu ozisiibyemu, gattamu era katunkuma oyo omunyigiremu, osengejje obeere ng'onywako. Amazzi ago obeere ng'ogamira. Kansubira okitegedde n'ekyo, katunkuma ne cloves bijja kuyamba okugoba akaswa akabi mu kamwako. Bw'oba olina ky'otategedde osobola okujja ku WhatsApp yange n'ombuuza, nja kuba nkunnyonnyola ku vidiyo eno ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.